je bali kusiba kale nawe je bali kutata kuliko ekivulu kivulu mwenna mu kikulike namwe mwakibaddemu nabalanga mwetala muddeno neeno so mwenna mu kikulike mwe bali kubeerawo mukama era abawo omukisa kiki kyakusiza okubanga oyimba gospel music n'olemba music mulalo ono gospel music mulimu obulamu ate gospel music is the way to go. Gospel music ayogera alimu obulamu zino wuli olimba lwa gospel n'owulira nga ebizibu biwulya kwegamba ennyimba za gospel ziwa hope oba hope kyebandiyise hope bakiyite batya ziwa essuubi bikuwa essuubi bizaamu amaanyi kwegamba there is no any way you can miss out okitegeera kyova olaba era nkubiriza TV stations ne bapresenters basindike gospel music mulimu ekintu kyamaanyi nnyo ensi kyalina okuwulira kati nze ndaba ennyimba ezikuba mu bbaala ne ŋŋamba singa omuntu aba akubye gospel wano osanga omuntu ayinza okuva mu bbaala eyo ng'awerebbwamu ng'azzibbwamu amaanyi kuba nze manyi abantu bagenda mu mabbaala nga balina ebibatawaanya balina baweddemu amaanyi kwega a lot of things happen nenzikiriza omuntu awulira gospel tune nemuyingira n'alaba nti olwenkya lwankya buli kyoyitamu leero oluba bujulizi bwe bwankya okitegeera kwegamba awulira nga azibbwamu amaanyi. That's what I feel and I'm celebrating akola gospel era sejjusa sisobola nakujjawo ne neegomba akola musical tosobola de kumuyimba tekisoboka kati baba abamuyimbi abalwo bakubiza bayimba gospel basigale bagenda kyuka bagenda kuyimba ebyaffe ali ngola bomwanga ayinza okukyuka bonna teri muntu muzibu mu mukama bonna bangu era bajja kyuka era olunaku lugenda tuuka nga naye wenyini wano buli woba ojjo ngamba mukama ffe baziwe buli muyimbi nzikiriza kyekikusanyula timpesanyo because omanyi lwaki mukama yebaziwe awe bwekiti akati singa ofuna opportunity yonna noba nga obeddwa amaanyi okuva eri ewa Katonda kiki wandyagadde akyuse mu nsi eno abantu kulokoka baleke genda mugeena abantu kulokoka baleke genda mugeena kuba kiba kirungi omuntu gubadde naye wano mwesanga naye mu ggulu olaba bayibuli egamba Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu you understand teri agenda labwa kabaka bakatonda nga tayise mu ye Yesu Kristo kitegeere so kati omulokozi yajja alokole ensi eno so ndowooza kijja kisinga okunkolera ennyo okulanga buli muntu amanyi nti at the end of the day a final destination ggulu kulokoka nnyo ekikusanyula abantu bonna nga balokose yaman tiweegomba kula nti oli masembe musiraamu muzeeyi musiraamu tebagenda genda mu bwakabaka bwa Katonda abo si bya force nireka tuleke entegera ya Katonda etuyambe okitegeera kuba ffenna tulina challenges zaffe zetwayitamu okutuuka wano naye nze nganze bwe maaso olwokuba obujulizi neŋŋamba okuva we nakkiriza Yesu obulamu bwange bubadde bulungi n'ekibijja nga kizibu okitegeera mbeera neŋŋamba olwenkya gye luli kubanga Kristo waali yanfiirira ku musalaba sigenda bonaabona mpaka so bwe mba nga nze nyina obujulizi obwo ate sigenda kukwatibwa nsonyi kugamba balala okitegeera bwe mba nga nze nkiwuliddemu emirembe kiringa gobanga owulirira emirembe mu TV eno aye nota testifying notawa bujulizi omuntu omulala yina togenda musikiriza kukola ki kujja joininga TV eno so nze nga nze njogera nga nze Levixone mukama nkoze bulungi nnyo sejjusa lunaku lwe namuwa bulamu bwange ansanyusizza tandekeredde angabiridde ambeereddewo so nandiyagadde abantu bonnira bajje benegatteko obulokole ddiini obulokole muba nkugambe ntya naye nga si ddiini ekyo kikyalenjinze nnyo abantu bangi era nange saagala kuwa nnyo light kyesitamanyi bulungi because as myself also salvation is a journey nange mwenyini nkyalina bingi byenjiga mu bulokozi okitegeera siri nnyo amaanyi nnyo mu bulokozi muguma nnyo naye nga what I've read about, like what I've heard from the people I trust or people I believe in, Christianity is not a religion. You understand? Yeah, so that's kukkiriza na mutima gwo. Bazadde oli mulokole? Nazalwa siri mulokole. Bazadde balokole? Unfortunately, mama wange mulokole. Naye abasinga ba relatives bange si balokole. Naye nga bambalokoka mpola okusinziira mukama byankoledde. Kubasinziira bagamba olaba kaleevi kali awo bannange kangene ntryingeyo Katonda waako okitegeera sabamu mukama badde basevinga bwatyo ate nzikiriza era bajja lokoka bambi bonna basigere bajja kulokoka
tubasabire mukama abakuli mukama jabalukula kagambo kakasembayo ku Open TV. Njagala okwebaza nnyo Open TV okubanga empadde omukisa nze ni muyimbi wa gospel ate nja kugamba Open TV si yenze muyimbi yeko wa gospel aliyo tu supporting n'abalala bangi nnyo tufune engeri tukwataganiramu fena tulabe nga tubunya enjiri mu ggwanga. Ekituufu kiri nti ebigambo ebituufu ffe tubiyina abantu beetaaga okuwulira ku bulungi bwa mukama ffe tubuyina so webale nnyo okunteeka ku TV mukama bawo omukisa nnyo. Amen.